Kyokka maama. Nenyira ddala mukamwa. Tutegeere nti ebigere ebyo tebigendako wansi. Omuntu tatuulako awo relaxinga n'abeera mu mirembe ki? N'abeera mu mirembe mu ntebe ezange. Ffe mwe tutuula muguma oteeka ebigere. Ne naawe ntadde wano ku kikondo, ate ku kikondo waliwo atuula. Onaafuna entebe ezizo. Tomenyera ebigere. Kati awo mbimenye. Nasali muneerekera okuteeka ebigere mu ntebe zange. Ebigere mbitadde ku kikondo si bitadde mu ntebe. Ku kikondo kyaki si kya ntebe. Kya ntebe naate. Ne wano tewatereezeza olw'okuba oyagala okulannama n'ekigundi kyange tewakitereezeza nga kirina kubeerawo. Sibyagala ebyo munnange. Tuula bulungi oteere kati awo toteredde. Olina amaggwa kabina. Badde njagala kwegololako. Genda mbuliri weegolole. Saagala mbuliri. Kashedi kaakali teekawo omukeeka weegolole. Saagala wansi wakalu. Si mu ntebe zange. Nziwe bintabulatabula kaseera munzijja mu muudu nze kati nzize eri ndi bulungi onzijje mu muudu. Ne mune entebe mbadde mmanyi ziba za bonna ate si za taata eri. Ate nali nkuganyeko okutuulamu. Nze obuzibu bwenfunye kulannama mu ntebe zange kuteeka amagulu mu ntebe zange. Tuwandiikire n'ekipala ky'okiteeka wali eri. Asina ezo mpisa za mu bantu. Ziba za mu bantu tebasobola tebamala kuwandiika kipande ti munnange woyingira mu nju ya wano. Oba olaba otya wozigiramu ddala. N'ozigiramu ddala mu nnyumba n'oziteeka mu kisenge kyo. Kuba kati mu kisenge kyo muneete tuyingirayo. Awo ojja kuba wadde emboozi zituulamu nga woozaagala. Ky'oba okola. Ndowooza nkugaane bugaanyi. Era mune ekyoba okola nfunira akakeeka ntegeere mbu nnina tuula wansi. Kaweekaali naye saagala ate ompite nnyo wattima ate mbezo obuzibu bwe nnina munaye bwebwo toteekamu gundi mu ntebe bigere. Kati awo toteredde. Oli ku bunkenke. Nakitadde ddala mune kino tunaafuula topic. Tonyiiga nno. Nga kyekirunza nazo. Tukamaze tonyiiga. Kawedde. Tonyiize. Nyigira ki? Entebe ze zinyiiza. Okukuta biki ku ssimu? Nadde waneno ali ku TikTok nga nina bye. Tova ku ssimu. Nagamba kwentambuliza emirimu gyange. Ane nawe bw'olumu okisussa. Lwakwa just mbadde wanjagala kwegayazaamu nga nina bye ndi mukola kuno ku TikTok. Tonsanze nga nseka. Asibifuddeeko nnyo nze nti kati nzigyeko bujja bwaya nga ndaba amagulu mu ntebe. Mwana gwe mbadde waneero nga nina story gye ndaba. Ensi yeewuunyisa. Ate kikyoko kwennyini? Omukazi eyakwesa abaana. Batya? Yazaala abaana balongo. Nalongo? Nabakweka okumala emyaka 15. Leka naawe. Tonnabirabako? Nabadde nga biwulidde naye saabifuddeko. Bibyo omulaba. Niribbanga nga ddene. Kuminaji? 15. Ndowooza alina ebizibu bye. Oba alina ensonga ze. Byandibanga bizibu. Nate nze ebizibu tebintuusa ku myaka egyo gyonna. Nate nze olumu nsobola. Ate si kirungi naawe. Koloba n'oba ozadde baba tebakuze. Babeera bakuze gwe abantu bazibu. Okiba emirimu abasajja nga tebaagala bannaalongo. Ng'ogenda vaayo akukwana omugambe ndi naalongo akudduke. Awa naalongo tebukyaliko myaka. N'omuno yakazaala nga mwana muto afusobola ofuuka naalongo. Kati nze nvayo ne nkugamba nti ndi naalongo. Lwaki oba onziruka? Ate munaye abantu si bangu, abantu baagala nnyo okumanya ebifa mu bulamu bw'abantu. Nze ndaba olumu ati tufazaali nkuuma abaana bange. Ne babeera private. Ekyo gyonna emyaka. Ye n'embeerawo ne manya na privacy yange saagala nnyo omuntu kuyingira mu bulamu bwange. Akukweka osobola okusirikako kale abantu bena tuba n'ebyama. Naye ekyama ky'omwana mukwano. Eky'omwana. Nze sisobola kutuukayo eyo nze ng'omu. Emyaka egyo gyonna. Kale omukweka okukwekako ku lubuto kuba abantu bakweka embuto. Ne tumanya lwaba tumanya nga bazadde. Kweka buliriro. Naye yamaze n'akolaki? N'azaala. Era ne tumumanya. Okitegeera. Naye egyo gyonna emyaka. Mwana gwe n'abaana bakweka abantu mmwe mwogera. Kati kambuuze olwo wenna bagamba mbu nnina abaana. Mugenda kukola ki? Kunnyamba ku fiizi za ddwaliro zaaki? Ne bw'ota tugamba naye ng'era abaana tubalaba. Mubaaga zaaki? Edda! Kati nze we nali olubuto lwa enjo buli omu yalumanya.
gwe banda banga mukitegeere gwe naye nze sijja kulima nze nawe naaba nfunye olwange nja kwekweka nzaale n'abaana bange babeereyo mu kava mukweke nze sisobola kweka baana sisobola kati byonsanze ndiko wano eno nga ne leero mbadde mpumuddemu okunga ebyemirimu nabyesonyiye okay ye uno mwana aliriddawo kyo maina manyi obuuza enjo kyomuguzi obuuza mbona omwana aliwo mwana ate naye tokisussa nnyo wandibuuziza ono omukazi aliwo kale omukazi aliriddawo obudde tali eyo mmanju naawe obudde ndi mbyange kyomu wali anti sokojje kijale nnuma yo nange nnuma wali anti obadde okolaze badde zaali ku bintu amunaasiba mu bintu tetuulye anti tewali kyengenda kufumba nga tewali kitya tewali mmere emmere naawe weeri genda mu galaji oggye egundi ebiwagu bye byasigadde tewali anti kyogayo n'ekiro wagifumbye netwagifumbye ekiro ne mu sitowa teri yadde akaceere akaceere kabaddewo kati nenkafumbiramu enjo ofiseewo aleseewo okwo ate wasigadde omuceere ogadde gwasigaddewo gwonna ogufumbiddemu enjo tubadde tutini anti akakopo nga katini nolaba naye kyake takkuse ate eri mu baketi y'obuwunga obunga tewali anti bulijjo bwe tunywa ku makya akawunga nako kaweddewo tewali yadde anti tewali kati ate nva mu frigi temuli kyoyinza kuyiyamu kyewamanya anti tewali enkebedde buli wamu amatooke tewali omuceere tewali n'akawunga tewali n'ebijanjaabi ate naalizaano nemikugamba nti tewali ate nga waliyo ebijanjaabi ate kali akawunga ka muwogo kawunga ka muwogo ko gyekali ko kasigadde mu kkopo ekikopo nga kino naye sikaagala toli ali bubi kirwadde ogirya nkuba ejja wadyagala ngirekewo kati singa kwolyako nze siisagala mu bintu byakunangira kyakulya kati nze temwekubira wano oba oli wakukinnangira tokimpanga obireka kyogeddeko bwogezi katini kati tolaba genda kati sigenda kufumba anti giro ddayo kandabe naye obudde bugenze anti kandabe giro omaliriza ebintu kale nasali ojjukira luli eri we waŋŋamba ku ziri sente ziri oli wabbaawo oba anize yali agenda okukuwa tugobe namusoke teyazikuwa maama zokyaliko oyinza okuba oziina zireete tugula emmere siziina nasali nabankema omanyinza omuntu atakyagala bintu byakwerumya era singa mbadde nina ssente singa navuddewo dda wano nga nagenze nafunye dda ekyokulya omusajja teyakuwa ssente zaggwawo kati tugenda kukozesa ki siina yadde 10 kyogamba eyo mu kisenge kyammwe okebeddekebedde mu nsawo wonna wonna mu drop nga temulimu adde kasente bulijjo onywera kikukyali nze mbadde mente ate enju yaleka abiguze wamulabako ng'abiguze wano taata enyandekera za lunaku ze tugenda kukozesa takwata mwezi nti ampadde musaala naate no naye alimbamuuko alimba ki je takulekerawo upkeep mbwini kesi waguddewo ekizibu upkeep gwandekera yoyowo olunaku nze ntetenkanya nze mmanyi engeri gye ngenda okukuumamu byonna bye tugenda okukozesa aye no naawe olimba omukazi asevinga lwaki tosevinga yooko nasali zonna zensevinze ziweddewo omwana wange asoma byatwala gwabigula gwamutwala ku ssomero gwamunonayo wasobola otambulawo omwana owange nze ndako spendinga nnyo nga tuwandikeneza ku expenditure tufuna ku kyokulya siina yadde 10 kati mbadde ŋŋamba genda eri gy'osula weekwatekwate ofuneyo kyofunayo oleete tutetenkanye tuli tunaasiiba njala kugulire siinaamu naye mpulidde ayogera ku kawunga k'ogundi kamuwogo kabadde ki lwaki tetukafumba obuugi gwa kawunga kakwata mu lubuto
ane tumala tunya obuuji obwo tusobola okumala ennaku zaffe ngezi ku 2 paka tatenjo wanaddira ng'enjala tetuluma kakwata mu lubuto kalina engeri kasiba enkokoto n'owulira ng'olubuto lulyawa Nasali wamu gwayogerera kawunga ka muwogo bw'otyo kawaana bw'otyo bwe kalina engeri kaseerera olaba kawunga ka muwogo ako niwo batutaddeemu sukaali ono bulijjo ngamba kataso kaba kawooma gwe kanyinyini okaleka ku sowaani obuugi kawoomera ddala obuugi kati mwana tufumbemu obuugi nekaloka kakwata enkoko Nasali gwandabye ennaku nakwata eyaki gwandabye ennaku esaawa zino sirina yadde 10 nkusabye ezizo ogaanyi ompoleza tunywa obuugi bw'akawunga ka muwogo nze waneneyo nga nywa obuugi bw'akawunga ka muwogo toyagala gwagazi naye nga tekalina buzibu nze kagezeseeko nange sikanywangako naye njaga tukagezese Nasali gwandabye ennaku ate ennaku ki siga waleeta poliisi eyatwala taata enjo wano nabankema teyakuba waaba yankuba yakuba gwe yakuba mwana wa mama wange ekikutukako kiba kintuuseeko enkovu eriwa nedda mukwane kikabya kinkaabya enze wano enali nkaba wali okolaki nakaaba tewandabanga ndi wanene onkaaba Nasali era nayisibwa bubi nnyo Nasali wasibisa taata enjo wansanga musonyiye bannange njagala onfune bulungi wansanga musonyiye mukwano ekizibu kye wakola kyali kikeerezi twayogera nze tewannyonnyola mbu mugenda kwesonyiwa bakole ebintu nakolanga good citizen bawange gwosibya wuwo wuwo gwe toyira mirembe kati singa wali singa tannaba kuddamu kukuba akimanyiko nti ngenda sulanjala olwaleero egyo giyita mirembe lwaki webonyabonya genda omusabe buvunaanyizibwabwe okolaki lwaki tatuukiza obuvunaanyizibwabwe omusajja yenna alina otutuukiriza obuvunaanyizibwabwe ng'omusajja oba oli mulwadde waba ali ku kitanda oba simanya mukomera oba bweru aba alina otutuukiriza obuvunaanyizibwabwe n'ategeera famire ye eridde ne waba ali ku cupa ng'aliwo oxygen anaatera okusoogwa enkomerero alina okutegeera abewaka buli kimu kye beetaaga bakiina sinakindi ne wabeera afudde ng'ali mu ntaana alina okufuba okulaba famire ye eri bulungi era nga tannaba kwefiisafiisa ebyo bya kisiru alina okulekawo wa famire we najja ssente zinaakola ki ezinaagirabira paka waalizuukira oba agenze mugeeno oba akomawo batakomawo tebinkwatako kiri nti atuukiriza obuvunaanyizibwabwe binkwatako kati engeri gye bikwatako nga wekitegedde mu bikwatako weeyoleyoole ogende mukomera omusabe ssente z'ebyokunywera ku kyayi ez'amata g'obuugi ez'ekyemisana bwagaana ozikuwa komawo oyiye ng'omukazi wayiiza amakaage tulye ekyeggulo oddeyo omugambe twaga ssente za kyaggulo za evening tea waba agaanye yiiya ng'omukazi yenayina abeera shapu nga muyiiya ng'otegedde ki ekiddako akati singa yafudde tetwandiridde ebyoyogera byakyanti basongosebako emisango z'ekisiru kati yankubuuze eri mukomera gyali ali mukola ze tebinkwatako bwakola batakola buvunaanyizibwabwe mukwano aba alina okuba nga alayira mu bulungi ne mu bubi akati wanene essaawa zinene atulage mbu mu bubi asobola okuyiwawo omubiri nalabirira mu bubi agyali mukomera alina sente eyo gyali wamukuba kyeke nga bamutwala okimanyi bintu ebatuuka mukomera bwe kimu bakibajjako gwe wennyininyini waŋŋamba mbu yali atunda kitegeeza badde nga alina ebintu bwe bwagula n'addamu n'abutunda genda mukomera omugambye ku kyeke gye bamukuba mu waleti ye ajjemu ssente fe atulabirira tulina okulya eno embeera eriwo gwe wagireeta tetugenda kufanja nange oza tugenda eno embeera eriwo Nasali gwe wagireeta wasibya taata enjo wagenda kukomera n'oleeta abasirikale ne batwala taata enjo nga tosobola kunneebuuza tereza bulungi twamala kyogerako wanene genda mukomera osabe taata enjo ssente ngene mukomera nzimusabe eno embeera eriwo gwe wagireeta mukwano yimira omukazi sijja yimire nawe yimira ng'omukazi essaawa zino gwaba afuga leero wano nfuga waneno gano makaka embeera eriwo gwe wagireeta tewemenya ngenda mukomera akole ki genda oleete ssente zigenda olabirira wano taata enjo saagala kunsiba kuga ntuntu sigwa musibya ani yamusibya nze mwe yakuba nze nakutumako yankubako sigwa abinnyenya namusonyiwa n'omusonyiwa wangambako mugenda musonyiwa tewasanganga netondedde tekyali kikeerezi ebintu ebimu ndo kati nkubuulire biveemu naddala nga byange kugamba ebintu ebimu nabankemu olina okusalawo ng'omukazi omukulu wasalawo nze nasalawo okubanga taking action ogusooka saagala nze bakufulenga kasasiro mama adde ku mwana wa mmange akube amenye atuuseeko amabale adde mu passport kwakuba lwaki yakuba kabiri kati gwe bikwatirako singa akuba kabiri eyo nena tetwandituuse ekizibu kye yakola kyali eki
kwata passport yo nagicyankalanye va mukwogera bingi kwata ekkubo gende wataate enjo omusabe sente mukomera gye wamuteeka siina gyendaga ate nina alusazi kyoba omanya mpulya zitandise n'okuttuka kati musiibe enjala mugisule nga lwaki tusiba enjala netugisuula nga wooli yiyanga omukazi nga wendi nkundabirira omwana omuto nawe omukazi omukulu nkulabirira kati gisiibe nze ndi buvunaanyizibwa bwo ni mu maka gammwe kitegeeza ndi buvunaanyizibwa bwo ogende ntambule ngende nti obivunaanyizibwa bwange kati nkukowe fe yiya tulye ye lwaki wasibisa omusajja wange omusajja we yeyabireeta singa teyakuba nani musibisizza nze lulala bivanga mu nsonga zange baba bankubye biveeko wobanga oyagala mbiveeko tobiŋŋambanga wansanga ni mirembe gyange ndi ku bizinesi zange nzitambuliza ku simu ojja oleekanaleekana mbu bakkubi nze nazala nonzibisa n'emisinde nempulira nga alusazi byonna byonna buli kimu pulesa bittuse genda mu kkomera weeyoleyoole otegere leero omusajja wo waayimiridde omusabe sente z'akameeza ogenda togenda genda mu kkomera omusabe sente z'akameeza nze tonkuulako nassali bwotyo kati otandise okugjayo kala za nassali omutuufu ate omutuufu ali muno embadde manyi wakwekakwekako oba nokukulanga kwakusa n'okyusa mu mpisa nedda gwo nkyankalanye naye tokyukirako ddala nze ate abantu baano mwansobera omuntu lwakedde n'agamba leero kambeere omuntu nga mumuggyako lwenkedde ate mumunaye nga ndi bwentyo awe mundeka nembeera omuntu kati ndi wano gw'olisiima ddi buli kimu kitunuulidde nze oli awo okanya gwakweyayo yokanya mbu tufumbe obuwunga bwa muwogo gwono nga bulijjo buleka ku sowaani kasewo tunywa obuugi nze nga nywa obuugi aye kati bweba bwe buliwo tugenda kula tetufe aweekuluma ekulanga nva amaluma togalya sikusanga ku bintu byange nga lwaki ebyo kyekyange ku bintu byange ekyo kyekyange biweddewo ate ebiki ebiweddewo kyomu ne enjo ebali mu mikono gyange kati ate nze naawe oli muntu mukulu genda oyiiye kyomu genda weeyiiye nze nkubuuli sikusanga ku bintu byange muyite gwati kyoma ngambe bugambe nti wakutte ku bintu byange wasibisa ataata enjo ani nawe yamusibisa njagala otegeeza ebintu Wanji anti. Wamacho. Wanji anti. Ngendera ke wa Nalongo no ewemmere. Amatoki. Omugamba akumpereyo enkota y'amatooke. Enkota y'ettooke. Ya meka anti. Eya bulijjo gy'atera okumpaako. Naye omugambe sente njazi muleetera edda. Olwaleero. Edda gwe mugambe edda. Anti nja kuba mpita wa ngambe sente zente. Mugambe anti. Mugambe anti. Ngala agaye wazifunira bwe bati. Agenda zireeta. Ntereko ne kakabbeja ate tunaalirako kite. Muwe sente. Wama wakwe nkutetoke. Nedda anti katenva. Gendo lete enkota ono muveeko. Gendo ogireete. Lwaki tataddeeko kakabbeja oba ki over? Tebantumyeko kakabbeji nassali. Kati munaalya amatooke makalu gasaana kenva oba kamuke. Nassali? Bw'oba ovaayo oyitireko ewa mwami Ddaani ku dduuka. Akuweeyo kilo z'omuceere. Kilo z'omuceere nga 5. Nabankema. Kola kilo 2 afadhali atekeeza ebijjanjalo 2. Kilo z'omuceere nga 5. N'ebijanjaalo kilo nga 2. N'ekyo ekirala ekitaliwo. Sukaali. Twalina sukaali. Ne sukaali naye atuweeyo. Tetugenda kufuna buwunga oba obuugi ku makya. Obuwunga tusooke tubuleke. Naye byonna tubiggyeyo mulundi gumu. Bikole bya sente. Byonna byonna mugamba obugundi eri muceere mugamba kuwe kilo 5. Sukaali asooka atuweeko 2. Then obuwunga akole 3. Ekyo ekirala. Butto. Butto akuwe kaliita. Kawanu liita ako. Kuboleta. Then mugambe sente. Anti ajayitirawo. Ojayitirawo. Njayitirawo. Musasule sente. Neto mugamba lwaleero. Asigena mugamba luna. Mufoze mugaye tuze kwewola. Anti ajayitirawo. Oba mugambe toliyo. Wendi. Naye mugambe anti aleta inaawo sente. Naye wazifuna agenda yitirawo akoleki. Azikuwe. Okitegedde. Kyo mwonetereko n'ekinda zikuba obuugi sigenda nze kunywa bukalu. Nasa. Onkakasizza wano nonga tolina yadde ekiko. Nedda mubadde mu nsolo kumiruka. Kati essaawa zino olina mu kutumya bindaazi maama. Oba tulugulemu buddo. Nasa tugenda kusiika ki? Obwedda ndi mu kusaba sente nga toyina. Ate so sente. Ng'ongamba toyina.
ezo sente kino kiti olwo 10 lwokka wandingambe ninamu 10. zange ejo wasabye sente wangambye mbo yagala ziri eri ate ziri gali emitwalo 4. Teweemenya lya mandazi go fe tulye emmere yaffe nedda nabanke lya mandazi go nabanke matukole bwetu tulye emmere ogenda leeta ebindazi 2 nze ngenda gabana ne Angel ekindazi kimu ekindazi ekirala mwe mugenda gabana baki 2 tuwereko obuugi nedda ngambye leeta ebindazi bw'oleeta emmere jimpe njitwale mu kisenge kyange ono muleka ali ebindazi bye nabankeme ebindazi ko tulye emmere yaffe kyomo ebindazi obireeta 2 nkwegayiridde bisalemu obigabe nze ngenda kulya na Angel ondazo omutima nedda mukwano ongambye oyagala sente zinalingiro kwesogoba ondazo omutima wasabe sente za namusoke njagala obitereeze esaazi oli mukwefaako wekka otumya ebindazi tunywere ku caayi ebindazi ntumiza by'abantu 4 nekugamba nze ngenda kulya na Angel gwogenda kulya ne Kyomo kuba ogambye tewaliwo kyakunywera ku caayi lya mandazi go sikuyinaako buzibu nno nawe nabanke moyina ebintu lya mandazi go naye nkukakasizza wano sikusanga ku bintu byange ate nga nze ebindazi nguze byaffe akulya mandazi go byonna ng'obitandise ng'owa Kyomo sente mbadde mbiwulira ne mugamba genda oleeta ebindazi era agenda tunywere ku buugi era waabireeta nze ngenda gabana ne Angel gw'ogabana ne Kyomo nasali kuba mu bintu by'otumiza totumiza mu byakunyira ku caayi otumiza yokunyira ku caayi lya mandazi go wootaakwa kusituke wano n'ogenda mu kkomera n'ojjayo taata Angel gye wamuteeka tetugenda kuddamu kukwatagana taata Angel tebasobola nze mumpa lwa nsonga teyakuba nze tetugenda kukwatagana wano genda omunone gwe wamutwalayo togenda kuddamu kufuna adde wano n'ekintu n'ekimu nze nkubuulidde nera fasaali abeereko eyo naye maama mwe mwali mwagufuula mugano kumakya mu ttuntu kwewummuzaako buli kadde lwaggulo stress kamukakkanya mu birowoozo tubeerewo ffenna nga tetulina atukkakkanya okuba kwekuba twekubire wano twevumire wano nga tewali atukkakkanya buli omu ajja kwekakkanya tuli bantu bakulu ate aneeza akameeza nze nja kugendayo nzisabe anti gwe tosobola sekuza bantu kyejo omuntu oba olina otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe